Hello viewers, good afternoon. We bless the name of the living God. Tuli wano ku Diaspora TV. Tulina omukisa. We are blessed that we have a time to share the word of God. My name's May Kawala. Era ndi wano okugabana nammwe mwebala okutuuka. Thank you so much for coming. Thank you so much for following. Thank you so much for loving God at such a time. And today we are going to see, as you see the theme today, that trials can push you into you to know the heart of God. Really, we want to see the picture of David. Twagala kulaba ebikwata ku Dawudi. Twagala okulaba Dawudi yatambuza atya obulamu, naye nga tufudde mu Samwiri ekisooka 16 era okulabira ddala olunyiriri olw'12. Naye luli twalaba sitole yaffe eno lwaki tutuuka ku Dawudi nga tulaba nti Katonda yatuma Samwiri afuka amafuta ku Dawudi, naye nga ensonga yonna yali ku muntu, ku mutabani omu wa Jesse eyalina omutima ng'ogwa Katonda. Katonda gwe yeerabidde. Tuzze nga tuyiga ku batabani ba Jesse, ne tubalaba bonna, ne tulaba bwe baayitawo, ne tulaba Katonda bw'ataabakkiriza, naye nga wano tulaba kye twagala ennyo okutunuulira omutima. Luli twayizze ku bbalaza ne tuyiga era ne twongera okuyiga omutima okuva mu Ngero 16 olunyiriri olusooka, era nga lutugamba nti okutegeka omutima nti kugwanira muntu, naye okwanukula ku lulimi kuva eri Mukama. Kakati ne twagala okubikwasaganya tulabe Mukama yalaba atya omutima gwa Dawudi nti ddala gwe gulinga ogugwe. Bino byonna bye tulaba, naye bwe tuba tusoma, kansome ku 12 eno okusooka kubanga gye mbadde njagala nnyo okuteekako essira. Naye nga gwe ng'omusomi wa Bayibuli oba naawe ayagala okuyiga Bayibuli, era twebuuza lwaki twagala nnyo okusoma Bayibuli, kubanga tulabye nti mu Bayibuli mwe muli ekigambo kya Katonda. Ate ekigambo kya Katonda kino omuntu oba ku bulamu obwange nga bwe mbulabye, ndabye ng'omuntu yenna yeetaaga Mukama. Ne neebuuza nti bannaye oba abantu babeerawo batya abatannaba kutegeera bulungi n'obukulu obuli mu Katonda. Ekyo nkyewuunya kubanga nze okuva mu buto bwange kale nalingaka, naye nga ndaba abakadde bange bagulumiza Katonda. Ndowooza ekyo kyannyamba nnyo kubeera ne kyendi. Naye obumanyirivu oba experience nga bwe nnyinza okigamba, omuntu okubeerawo mu nsi ng'atambuza obulamu bwe ku maanyi ge, nga ye ng'era n'ekigambo kya Katonda nga tayagala kukiwulirako n'okukitegeera. Kwegamba muli oluusi neewuunya bwe mbanga waliwo embeera gye mpitamu ne ŋŋamba May, singa saalina Mukama nandisobodde ntya ensi eno. Naye kaakati ku kiseera nga kino tulaba omusajja ono Dawudi nga Katonda yalaba omutima gwe, ne twagala tunoonyereze tulabe naffe kituyamba tutya, kubanga bannaye ensi nga bwe tugiraba, ebiseera bino nga bwe tubiyitamu bannaye, ogenda n'ogamba nti bannaye okuggyako omuntu alina Katonda. Naye bannaye omuntu bw'aba tannayagala Katonda oba nga tannassenga Mukama, obulamu abusobodde atya bannange? Naye era nga twagala okulaba ekyokulabirako ekya Dawudi bwe tumulaba nga yali omu ku batabani ba Jesse, era Mukama bw'agamba Samwiri wano n'amugamba nti munnaye nno nkubuulire, yimuka njagala okutuma ogenda ofuke amafuta ku oyo gwe neerondedde kabaka ayina omutima ng'ogwange. Mujje mulabye ali mu batabani ba Yese. Tukiraba lwaki tuddayo buli ssaawa twagala okuyiga bannaye. Bayibuli tebeera nnyangu, naye oluusi bwe tuwulira bannaffe nga bagirombojja etuwa okuyiga. Kakati kubanga bwe naava eri obuvi ne nzigukira ku 12 okuva mu Samwiri ekisooka essuula ey'16 n'olunyiriri olw'12 olwo lwennonzeemu, bwonna lugwako obubi omuntu agamba yi kino kitegeeza ki? Kyova olaba nga nzirirayo ddala, naye
bw'oddayo eka n'obikula essuula ey'okumi-n'omukaaga eyo osome story egenda kunyumira. Ate bw'ofuna obudde n'osomera ddala Samwiri ekisooka, ate era ogenda kulabira ddala n'ensibuko Dawudi ono gwe njogerako ani yamuzaala, era n'ebyo tujja kgenda nga tubikwatako tulabe bannaye Bayibuli enyuma naye nga kyekigambo kya Katonda. Kakati n'olaba Samwiri Mukama bw'amugamba, era Samwiri yagamba naayinza ntya, kubanga Samwiri ono Mukama gw'atuma okugenda okufuka amafuta ku Dawudi, ate era ye yafuka amafuta kwani ku Sawulo. Oyo Sawulo naye ali awo, naye Sawulo yafukibwako amafuta okubeera kabaka wa Isirayiri, ebintu ne bitatambula bulungi ng'eddoboozi lya Mukama ekyamufukisaako amafuta. Kale kaakati Mukama agamba nti neerabiddeyo kabaka, era atuma Samwiri yennyini. Olaba Samwiri ye yali akyatambuza omulimu bulungi, era Mukama nga naye amwesiga omutuma nga bw'oli ggwawo nange. Buli we tubeera mu Mukama ne tubeera nga tutambulira mu kigambo kya Katonda, ne tubeera nga tutambulira mu buwombeefu, ne twewaayo okuwulira Katonda n'okumutegeera, ne tubeera ku bigere by'abasajja ba Katonda Mukama baayise era baalonze, kubanga nkimanyi bulungi owooluganda mpuliriza, oyinako gy'osabira. Nkimanyi bulungi nti oyinako abakutwala, kale oyinza okuba nga tonnaba kusaba, naye nga nkusaba nti bw'ova wano ng'omaze okuwulira ebigambo bino, beerako w'ogenda ogambe nti bannaye njagala okufuna omusumba sobole okulungamizibwa, funeko esikanisa wensabira, mpulire ku kigambo ng'omukyalo ono bw'agamba, osanga mbonyeebonye ekimala, naye ne Katonda gwe boogerako nze simumanyi, naye nga njagala omukkiriza. Banaye twetaaga okulokoka. Kaakati nno sikulwiseeyo Samwiri bwe yatyamu bw'ati n'agamba Sawulo anaawulira atya gwe nasooka okufukako amafuta, ate kati awulire nti waliyo omulala gwe nfuseeko amafuta. Naye jjukira nti lino ddoboozi lya Mukama lyerizze okugamba Sawulo nti nno kati jjuza ejjembe lyo munnange ogende ofukke amafuta ku kabaka gwe neerabidde, kubanga ate Sawulo ye amaze okunjeemera. Naye kakati ye olw'okubanga tuli bantu, Sawulo naye gundi Samwiri naye gwe batuma muntu mpozi nga ggwe nange. Ebiseera ebisinga tubuzibwa bwe tubeera nga tukkiriza Katonda, tubuzibwa ne twagala okwekuumira mu maanyi agaffe okubeera ku ttengerere, kubanga ndokose kati nina okubeera ku ttengerere okumanyisa ensi nti nze tewaliyo kikemo kijja gyendi, oba tewaliyo kintu kyonna kyonna kiyinza kunnema. Banaye tuli bantu, tulokoka olw'ekisa, ate era ne tusigala nga tuyambwa Katonda ffe okuyimirira mu bulokole, okuyimirira Katonda nga atutambuza, nga tukyamusinza, nga tulina amaanyi ge, nga tujjuzibbwa Omwoyo Omutukuvu. Kisa kya Katonda. Olaba Samwiri ono bw'omusomako okuva ddala eri gye yali ng'alina omusumba Eri, era omukyala eyamuzaala ye Hana, eyo nkutwalayo omanye Samwiri yatandikira wa, teyabuuka bubuusi, najja okubeera ng'atandika okukozesebwa Mukama n'okumutuma nga bw'omulaba. Yali mwana nzaalwa eyazaalwa omukyala ayitibwa Kaana. Ono yo mukyala Kaana eyaliko baafumbira omwami omu, era muno mu Samwiri ekisooka essuula emu. Ne bw'oba tomanyi kusoma Bayibuli, bannaye kino ate kijja kukuyamba. Oyinza okuba ng'olina naawe gye wafumbirwa gy'oli, ng'olina embeera gy'oyitamu, naye bw'oddayo eri mu ssuula yennyini esooka n'osoma Bayibuli ku mukyala ono Kaana yafumbira omwami Erukaana, naye baalimu abakyala babiri nga mulimu Penina, abamu bamuyita Penina, abamu oyinza omuyita nga bw'omuyise, naye nze muyise Penina mu luganda olusuufu. Yali mujja wa Kaana. Eyo ŋŋeezeeyo tulabe omusajja ono atumibwa Katonda yavaawa. Ono ye Samwiri azaalibwa Kaana. Kaana Bayibuli yamwogerako nti ye yali mukyala mugumba, era Bayibuli yennyini ekakasa n'egamba nti Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Kakati naawe oyinza okuteekawo ka question mark n'ogamba ate Mukama akola ebirungi, akola eby'amaanyi, ate aggalira atya olubuto olwa Kaana? Katonda bulijjo mu bintu bye byakola alina engeri ze. Ffe ng'abantu baayise
okumuweereza, tulina okumukkiririzaamu ne bwatutuma okuwulira eddoboozi lye, kubanga Katonda enkola ze z'amaanyi za njawulo. Ayina engeri gy'akolamu ebintu. Bw'aba akuyise n'akutuma ayina ensonga lwaki akutuma. Bw'oba yakuyita ate ne weesanga ng'olina embeera gy'olimu gy'oyitamu, nakyo oyinza okyewuunya n'ogamba tibanaye ate nga nze Mukama wandokola najja wano ndabike nga ndi mu bulamu obulungi. Ate bino ebigezo bivaawa? Era yeeno emboozi gye tulimu, naye okuddayo eri tulabe Samwiri avaawa, ate tujje tutuuke eno Dawudi gy'ali ye bamufukirako amafuta, era tulabe nti embeera zitusindiikiriza zitya naffe ate okulaba nga emitima gyaffe gituuka ne gikonekitinga ne Mukama, ne gikwasaganya ne Katonda, Mukama n'atuuka okubeera ng'atusiima. Naye kakati tulaba ono omukyala, tusooke tumwogereko katono. Omukyala ono Kaana ng'ali ne mujja we Penina, nga balina mwami waabwe Erukaana. Erukaana era yalina n'abaana, kubanga Penina ye yali yazaala. Naye kakati olw'okubanga Kaana yali talina baana, omukyala ono Penina yabeeranga ku mujja we n'amwogerera ebigambo, n'amuvuma ebigambo ebinene, n'abeeranga ng'amugamba ebigambo ebimunyigiriza omutima. Mu Lusungu tukiyita okutiizinga, okubuulinga. Bannaaye eriyo abantu abalina ebirabo ebiringa bwe bityo. Kale ono omukyala Penina mujja wa Kaana yalina ekirabo ekyokubuulinga, ekyokutiizinga, ekyokunyigiriza, ekyokuvuma. Oyinza okuteebereza ebigambo mujja wa mujja we byayogera eri mujja we. Ayinza n'okuba amubuuza n'amugamba ye ggwe kati okola ki wano atazaala? Nzirabayo nzadde, bala abaana b'enzadde. Okola ki wano awali omwami ono eyatuwasa? Singa omundekera. Okola ki wano? N'ayogeranga ebigambo ebinene. Yagamba ye ggwe ogasa ki? Ogasa ki mu maka gano ggwe atalina na mwana? Ebigambo ebiduulira. Ayinza okutuuka n'akwata ne ku famire ye ng'abazadde abaakuzaala balabye naawe n'otazaalayo na mwana, ye ng'omwami alabika akwetamiddwa. Omuntu ayina ebigambo ebiva mu kamwa ke nga ayagala okunyigiriza omutima gw'ono. Era Bayibuli eyogera n'egamba nti omukyala ono yatuuka ekiseera n'akaabanga. Erukaana buli we yagendanga ng'okusaba okuwaayo ebiweebwayo ng'ono afuna akakisa ak'okuteeka maama ono eyazaala Samwiri okumuteeka mu koona nga amucocca. Bayibuli bwetyo bwegamba. Naye ekirala kye njagadde okubalaga omukululo Samwiri gye yazaalibwa gy'ava. Maama azaala Samwiri yali mukyala wa Katonda. Era njagala nnyo embala ya Kaana. Kaana yali ne mujja we ng'amwogerera amafuukuule, ng'amwogerera ebigambo ebizibu, ebigambo ebizitowa. Omukyala ono yakola bw'ati. Era kyova olaba tuli wano okukuŋŋaanya ebigambo bino tulabe nga bituyamba nti bwe tuba nga tuyise mu mbeera, bwe tuba tuyita mu mbeera, oyinza n'okuba eyo ng'oli mu mbeera mu biseera bino ebya COVID nga tewaliiwo n'akunoonyaako, enjala ekuluma, abaana bakaaba, oli awo nga tomanyi, naye waliyo Katonda oyo ayinza okukuyamba. Omukyala ono Kaana gwe yatunuulira. Omukyala ono kye yakola, teyanyeganga kigambo kuzzaayo eri Penina, naye yatunuulira Katonda. Omukyala ono yayingiranga mu kusaba n'akoowoola Katonda. Era bwe tubeera nga tugenzeeyo oyinza okulaba omukyala ono bwe yasaba. Bannaaye njagala okubuuza ekibuuzo. Oli awo ku neyiba n'ajja oba n'ayita buyisi mu luggyalo, olowoozaamu awo kiki ky'oyinza okugamba? Oba kale oyinza okubeera awo n'olaba bulabi nga waliwo omukyala eyeeyisaayisa wali mwami wo, oyinza kugamba ki? Naye kati laba Kaana ono yali mu maka ge gamu omwali Penina, ye mujja wa Penina. Erukaana ye mwami, naye omukyala ono yalina embala. Embala ffenna gye twetaaga, kubanga yaddira obulamu bwe bwonna n'abukwasa Mukama. Kaana yaddira obulamu bwe bwonna n'agamba nti ojja kwogera ebigambo mu mutima gwe. Nkimanyi mu mutima gwe yalinanga okunyumya, era nga bwe tuyiga ku mutima nti omutima gwe ye gwe, omutima gwe ye gwe.
nyinza okubeera nga nina byenjogera mu mutima gwange naye nga gweno olaba nze olaba bokisi olaba okwambala kwange naye nga nze ayogera ndi eri munda naye mmanyi nti Kaana kye yakola yaddira omutima gwe n'abeera ng'ayogera ne Katonda we naye ayinza n'okuba yazzangayo ebigambo naye nga ono Penina tabiwulira nabiwulira. Ekyo kyekirungi ky'okusaba. Omulabe wo teweetaaga kujjayo bigambo ebitasaana kubanga buli lw'obijjayo ebitasaana. Njagala nnyo ekyawandiikibwa ekigamba bwe kiti nti ddangamu omusiru aleme kulowooza nti mugezi. Ate ekyawandiikibwa ekyo kyennyini kyekigamba nti toddangamu omusiru tomuddangamu oleme omufaanana. Ate kyekimu elayini eyo yennyini negamba nti oddangamu omusiru aleme okulowooza nti mugezi. Okiwulira? Kakati nze ndaba omukyala ono engeri embala ye ey'obwakatonda gyeri mu mutima gwe mulaba nga alina empuliziganya ne Katonda we. Muli ayinza okuba nga yali ng'atunuulira Penina naye n'agamba mukama wange tofaayo ng'omukyala ono anduulira. Mukama wange gwe weka amaaso gange gagenda kutunuulira gwe Mukama kubanga nze nkwesiga era ngenda kwesiga n'omutima gwange gwonna. Sigenda kwesigama ku magezi gange gonna. Omukyala ono sigenda muddamu wabula kambeere nga nnoonya amaaso go naawe ononziramu. Naye Bayibuli egamba nti buli kaseera omukyala ono yayagalanga okuddira embeera y'omukyala ono amuleetera okubeera ng'ali miserable ng'oba ayina ennaku ku mutima. Omuntu ng'anaakusindikiriza mu kasonda okukulemesa kyokola, nze mmanyi muli kyendaba pulaani ya Penina yali yakugamba nti omukyala ono kamucocce kamuvume buli kigambo kyonna eky'oku nsi ndabike nga mugoba mu maka gano. Naye omukyala ono Kaana yali mukyala mugezi. Ndaba embala ey'omukyala omugezi, ndaba embala ey'omukyala atya Katonda, ndaba omukyala eyeesiga Katonda, ndaba omukyala atatunuulidde mbeera ya Penina yadde mujja we ate mulaba nga n'amaaso ge yadde tagatadde ku Erukaana yadde mwami we naye mulaba nga obulamu bwe ali mu maka gali lwa bwakatonda, afumba lwa bwakatonda, omusingi gwe yaguteeka ku Katonda. Nga mpozi lwenjagala okukuzzaamu amaanyi muganda wange nti oyinza okuba ng'olina embeera gy'oyitamu ku kaseera kano naye embeera eyo bw'obeera nga si gy'ozimbyeko akayumba n'ogitunuulira n'ogiteekako amaaso n'otandika ogirowoozaako, bw'oba otunuulidde omukyalo ono aleeta ebigambo ebikuvuma muli omutima gwo gukugamba ku sayidi eya Setaani agamba bw'ati. Naye nsooke nkusikireyo ekyawandiikibwa ekigamba nti omutima gw'omutuukirivu gufumintiriza okwanukula. Kakati ndaba omukyalo ono Kaana ng'alina okufumintiriza kuli n'agamba nti singa omukyala ono muddamu nga bwe mulaba ayinza okuvaamu ate n'alwana. Naye Bayibuli eyogedde mu ngero. Njagala okiwandiike, njagala okiddemu okisome, njagala obeera awaka okifumintirizeemu. Agambye omutima gw'omutuukirivu gufumintiriza okwanukula. Yadde omuntu akulumba n'ayogera kino n'ayogera kiri, omulaba akusoomooza, naawe oggyeyo ebigambo weeteeke mu mbeera. Mu ngero 6 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba nti ebigambo by'akamwako bikuteze, ebigambo by'akamwako bikukwasizza. Ndaba omukyalo ono omutukuvu agamba nze nja kunoonya Mukama. Era ngero eyo 15:28 yennyini yegamba nti naye akamwa k'ababi kafuka ebitasaana. Nze ndaba embala 2, ndaba characters 2, ndaba character ey'omukyalo ono Penina ate nendaba neeno embala y'ono omukyala Kaana. Naye ku mbala zino 2 eriwa gy'oyagala okutwala. Nze nno nandyagadde nga May okutwala embala y'omukyala ono. Omukyala yafumbirwa naye n'amanya nti yadde enfumbiddwa Erukaana, nze amaaso gange sigenda gateeka ku Erukaana kubanga mmanyi mwami wange, kubanga naye mmanyi nti waliwo Katonda eyandeeta mu maka gano. Amaaso gange ngenda gateeka ku Mukama naye anaakituukiriza. Bayibuli eyogera mu Hebrew mu Bebbulaniya 12 awo 2 naye osookera ku lusooka naye agamba nti nga tutunuulira Yesu Kristo yekka oyo omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe eyagumiikiriza omusaalaba. Teebereza omusajja n'akomererwa ku musaalaba ng'afiirira ggwe nange, yagumiikiriza ngo yatusasulira omutango ffe tusobole okulokoka,
gwe nange tusobole okulokoka, tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Ekintu kyonna ky'onojjamu omuwendo, ekintu kyonna ky'onoofuna n'okiganyulwamu, oyina okukisasulira omutango. Tubisasulira omutango. Nze ekintu kye ndaba ono omukyala, ndaba Kaana nga yasasula omutango ogw'obugumiikiriza, yasasula omutango ogw'okwagala Katonda n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna. Era Bayibuli etugamba bulijjo tubiyigako mu Luka nti yagala Katonda wo n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna mu 12 ojja kukiraba ekyawandiikibwa. Nga oyagala Mukama n'obulamu bwe bwonna n'omutima gwe gwonna, embeera bwe zinajja zikwekoonako, zikwesittalako, naye ate gwe wennyini gw'olina okutegeka omutima gwo. Era nga bwe twayize ejjuuzi mu Ngero 16 olunyiriri olusooka lugamba nti naye okutegeka omutima kugwanira muntu, naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Mukama. Bannaye ebigambo nga byenyuvu, ebigambo nga biwooma. Okutegeka omutima kugwanira gwe omuntu ampuliriza. Olunaku olwaleero njagala okuzzaamu amaanyi nkugamba nti tegeka omutima gwo, tegeka omutima gwo, oguteekeko Mukama, ne Mukama anaakituukiriza. Entalo z'oyiseemu, abaakuvuma ku neighborhood ovumibwa, buli omu agamba laba oyo omwavu ayitawo, n'omwavu akugamba nti oli mwavu. Mu mutima gwo muli ne gwefumba olw'okubanga tomanyi kyakkola, olw'okubanga tomanyi buddukiro. Obwandibadde Katonda naye gwe wasalawo obeeraawo nga gwe musajja asooka, ate gwe asembayo, gwe weddamu, gwe weerwanira, tomanyi na Katonda, n'abamwogerako toyagala kubawuliza, ne bye boogera toyagala kuwulira. Era bw'owulira ogamba nti ajjako TV, naye ng'ate Katonda, Bayibuli etuleetedde Katonda, agamba nti Katonda ge maanyi gokka ag'obulamu bwaffe. Ndaba omukyalo ono maama wa Samweri nga yalina Katonda, ndaba omukululo gwa Samweri gye gwava. Era Bayibuli yennyini etugamba nti abaana b'omutukuvu banaabeeranga n'omukisa mu nsi. Abaana abazaalibwa omutukuvu wa Katonda banaabanga n'omukisa mu nsi. Naye ono omukyala mulaba nga yali mukyala ggulugulu, be bano abakyala abajja mu maka ne bafumba, naye nga talinaako kintu kyonna kyakozesa tokirabawo, naye ng'afumba. N'ogamba oba ono omukyala eddagala yalijjawa, nandimubuuzizzaako gy'agenda okunoga kannagaana. Naye ng'omukyala ono mukyala wa Katonda, yabwesige bwabuteeka mu Katonda. Bwe wabeerawo embeera afukamira ku maviivi ge n'asaba. Era Bayibuli nga bweyogera tujja kusomawo, naye njagala ate kubalaga nti ono ye maama azaala Samweri. Era olw'okubanga mujja we yamuduuliranga n'amwogerera ebigambo ebingi, ekyo kyamusindika mu mbeera ey'okunoonya Katonda. Omukyala ono kye yakozesa okuzaala Samweri, yanoonya Mukama n'asaba. Era bwe tunaaba nga tusomye era nga tujja kusomayo, Bayibuli egamba nti omukyala ono yasabanga okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe n'asaba. Nti era lumu yali agenze mu kyaki, n'agenda mu kyaki, ono yali omusumba no Eri, n'amugamba nti gwe mukyala gwe olituusaawa, olikomya ddi okujjanga mu kkanisa ng'otamidde? Kubanga omukyala ono okusaba kwe kwalabika ng'omuntu anywedde ku mwenge. Mpozi ng'ebiseera ebisinga bwe tusaba, bwe tugenda mu makanisa ne tusaba ne tujjuzibwa Omwoyo. Era nga Bayibuli bweyogera mu bikolwa by'abatume, eyogera mu bikolwa by'abatume essuula eyo ey'okubiri, eyogera ku kujjula Omwoyo Omutukuvu. Bali bwe baali nga basinza nga basaba, Omwoyo Omutukuvu n'akka n'abakkako ne batandika okwogera mu nnimi. Nti n'abaali balinaanye awo ne bagamba bannaye, kubanga abantu abaabalaba nga basaba baawulira ennimi ezaabwe, nga bawulira abantu bano nga si ba mu kitundu ekyo, era eggwanga eryo si lyabwe. Naye munnaye Omwoyo Omutukuvu bwe yakka ne batandika n'okwogera mu nnimi endala, ate nga bali baziwulira ng'ennimi, kubanga Mwoyo Omutukuvu bwe yakka ne batandika okusaba ne boogera mu nnimi. Kaakati ono omukyala Kaana gwe njogerako bwe yatuukanga mu kyaki ng'asaba ng'agamba Mukama eno embeera yadde mujja wange anduulira, naye nze mmanyi nti gwe Katonda wange, gwe Mukama w'abakama,
ayinza okunyamba, gwe Katonda ayinza okunnonola mu mbeera eno. Mukama nyamba nneme okufuuka ekisekererwa. Ndaba kaana ng'akwata ne ku lubuto lwe n'agamba Mukama w'abakama, gwe Katonda eyatonda buli kiri ku mubiri gwange, gwe Katonda eyatonda olubuto luno, gwe Katonda azaaza abagumba, gwe Katonda ajja mu nfuufu n'otujjamu n'otutuuza n'abalangira, gwe Katonda agaggawaza abaavu, gwe Katonda azaaza abo abatasobola na kuzaala. Naye Mukama w'abakama nannyini eggulu n'ensi, leka onkolera ekyamagero Mukama. Ndikwebaliza mu lujjudde lw'abantu. Mukama mponya obulabe bw'omukyalo ono. Mukama swaze enkola z'omukyalo ono Penina. Mpozi ggwe nga nange bw'obeera eyo, embeera eyo ekutuulidde, embeera eyo ekutawaanyiza, embeera eyo abantu gye bayeeyereza ne bagamba bannaaye omukazi ono ng'aliko ekikolimo, omukazi ono bannaaye nga ye nga Katonda yamumma omukisa, omwami ono bannaaye ye yatondebwanga mwavu. Abantu balina ebigambo. Bayibuli eyogedde mu ngero giddemu 15:28 nti omutima gw'omutuukirivu gufumintiriza okwanukula. Ng'omuntu tannaba kwogera asooka n'afumintiriza n'abibalirira n'amanya singa nali Penina nga bwe nnina Mukama nandibadde ngamba nti bannaaye nafumbirwa wamu n'omukyalo ono naye bambi talina mwana. Naye ndowooza Katonda ffenna ye yatutonda. Katonda omulala amutonda bw'ati, omulala n'amutonda bw'ati. Mu mutima gwe munda n'ebirowoozo bye bifumintiriza. Singa yali mutukuvu nga Bayibuli bw'ekyogerako, awe eyo y'enjawulo gye tulabamu abantu. Naye Katonda Bayibuli yeegambye wano ng'ayogera ng'agenda bagenda okuteeka amafuta okusiiga amafuta Jesse. Ye Mukama agamba nti nze n'oyo mugaanyi, nze sirabanga abantu bwe balaba, naye nze ndabira mu mutima, ndaba mutima. Katonda alaba mitima gyaffe. Naye kye ŋŋamba nti omukyalo ono singa ddala yalina Mukama yandibadde ayina ebigambo eby'amagezi. Amagezi ge gazimbye ennyumba. Amagezi ge galeeta obwongo bw'omuntu okufumintiriza. Bwe ndaba omuntu ne simala googera ne mmanya nti ono omuntu andi mu maaso bambi Katonda ye yamutonda bw'ati bwe yamutonda. Nze yantonda nga ndi mweru, ate ono yamutonda nga ndi muddugavu. Nze yantonda nga ndi wa kitema, ate oli yamutonda nga muwanvu. Omuntu ayina Katonda ayingira mu kigambo kya Katonda n'abalirira n'afumintiriza nga tannayogera. Oba oli awo ne bwe mbeera nga nkulabye ng'okoze ekibi, nze sinze nina amaanyi okukusalira omusango okuggyako nga Katonda yennyini ali mu mutima gwange n'aŋŋamba May sala omusango gw'ensonga. Kyova olaba nga tuli mu Katonda ekituyamba yaluŋŋamya amakubo gaffe, yaluŋŋamya amagenda gaffe n'amadda. Mukama Katonda kyetuva tuyiringisiza enngendo zaffe ku ye. Bayibuli egamba nti naye anaakituukirizanga mu Zabbuli 37 nti kale sanyukiranga mu Mukama naye anaakuwanga emmeeme eyo bye yeetaaga. Naawe essanyu lyo linaatuukirira lijjuzibwe. Kaana byebyo ebigambo byonna bye yalina. N'agamba omanyi nze sisobola kumala budde ne mujja wange ono, naye kye ŋŋenda okukola kyokka ŋŋenda kusanyukira Mukama. Agamba mu Zabbuli 37 olunyiriri olwokuna olunyiriri olwokuna nti kale musabe ebyo byonna bye mwegomba nange naabibawa essanyu lyammwe lituukirire. Yennyini mu Zabbuli 37 bw'ogisoma erina ebigambo ebirungi. Erina ebigambo ebirungi. Ekyawandiikibwa kyaffe teeka wakati tujja kukisoma. Naye omwoyo kyaŋŋamba okwogera kye ŋŋenda okwogera bannange. Omwoyo kyannyanjulidde okwogera kye ŋŋenda okwogera. Waliwo Mukama kyayagala okukola eri owooluganda gwali awo abadde ayina ebibuuzo ebingi. Naye kale ndeese Samweri naye nenjagala mbaggireyo maama we. Naye ate era ebigambo byonna bikwatagana. Bwe nabadde nzija nensaba Mukama neŋŋamba Mukama abantu bo balinze ekigambo kyo, bayalinze kiwulira. Naye kyokka kyoyagala kijje mu kamwa kange gwe kyoba oyogera. Kubanga Katonda yateeka ebigambo ebituufu ku kamwa kaffe ne tulyoka tubifulumya. Era kyova olaba nti eŋŋendo zaffe tuziringisa ku Mukama. Kyova olaba nti Katonda yennyini yettabaaza ey'ebigere byaffe, kubanga ebigere byaffe bye bitwala enjiri ey'emirembe. Kaakati ye Mukama
kaakole kyakola. Era Mukama njagala okwebaza kubanga gwe Katonda atuwa ebigambo bye tutegeeza amawanga. Ekigambo ekituufu Bayibuli kyeyogerako mu Bafiripi 4:8 nti kale ekisigaddeyo abooluganda ebyagalibwanga byonna, ebituufu byonna, eby'omuwendo byonna, eby'ekitiibwa byonna, obanga waliwo ettendo, obanga waliwo essuubi, ebyo mubirowoozengako. Era bannaye ndaba Kaana era gwe ndeeta wano mulaba ng'aggyeyo ekyawandiikibwa ekyo ng'agamba nti owange ono omukyala kyayogerako kituufu, mu butuufu ndi mugumba, kyayogerako kituufu, mu butuufu sirina baana ate ye abalina. Omukyala ono alwezze n'oyingira mu kyawandiikibwa mu Bafiripi 4:8 gye nvudde okusoma nti kale abooluganda ebisigaddeyo byonna, ebyagalibwa byonna, eby'omuwendo byonna, eby'ekitiibwa byonna, obanga waliwo ettendo, obanga wali byonna tubirowoozengako. Waliwo Katonda by'ayagala tulowoozeeko. Naye kaakati labayo poyinti eri wano njagala ogiwulirize.